Kitalo ebya TikToker ow'amaanyi mbikuleetedde ate ye famaika asigudde mukyala wa munne nabyo mbikuleetedde tobisubwa. Finally ebya Faridah nakazibwe eby'omukolo gwe nabyo mbikuleetedde n'ebya Calvin Kayanja temubisubwa n'amalala agasingako awo. Oli Wonder Boy UG nawe atanampeera video no ka like badde nkusaba ogimpere ka like, nawe atana subscribinga tukusaba o subscribing nga tetunirabira ba sponsor baffe Hajat Kaloddo omulombi w'edduwa agamba go wena aina ebizibu ebyenjawulo era osobola n'okumukubirako ku namba ye eri awo wansi, wamu ne ba Biva Organic Health and Natural Products nga bano bajanjabisa obutonde, emmere, omuddo wamu n'ebibala era nga nabo osobola okubakyalirako oba n'obakubirako ku namba yaabwe eri awo wansi. Ate byo ebya famaika si birungi. Oluvannyuma lwa omu ku bakwano be okuvaayo n'agamba nti ye yamubbira omukazi era nga ono mukwano gwe bambi ye abadde abeera wali ebweru wali mu America naye nga bambi ekimujje enviri ku mutwe okumanya nti ye famaika mu kifo ky'okumuyambako okulabirira ku mukazi we gwe yaleka eno e Uganda ye asazeewo mweddiza bweddiza. Era nga mukwano gwe bambi kimulumye nnyo olw'ensonga bavudde wala era nga batobye bukubirire okulaba nga ne famaika atuuka awo waali. Nawe kambikuwe obyewulirireko nga mukwano gwe abyogera. Nga ffenna twagala kubeera basita, kubeera abayimbi abasinga okubeera ab'amaanyi mu Uganda. Era we nalaba ng'ensonga ziriwo temanyi music ono abeera haso so ebiseera ebisinga oba weetaaga okola ki okubeera ng'olinamu ate kasente music okubeera ng'atambula. Jjukira okuba tolina management tewali muntu ate jjukira abantu babeera baagala bino okukakasa management ezinga ziba zaagala okukakasa. So kye nasalawo okukola nagamba omanyi kansooke nfulumayo mu ggwanga nsooke ngende enkola ki era nga nnoonyamu kasente kubanga era nga womanyi ye aba yeetaaga ki yeetaagamu akasente. Muziki saaguleka because nali nze nganze I believe I do have talent kubanga abantu because waliyo abantu ababilivinga mu Calvi abaagala music wa Calvi bawuliriza music wange. So yeah, I believe I have talent ate nga omuziki gwange abantu gubanyumirwa because ate ng'ogyeko n'ekyo mbeera nyina demand y'abantu abagamba okay Calvi omuziki ki omuziki because I believe I do have that talent eyo kuba abantu omuziki because that's why we was sent to do it shall be because I think I can do better. Ngaira nagamba music abeera hustle mani buli omu abeera anoonya anoonya hit anoonya ngeri gy'asobola kubeera ng'atamba. Ate byo ebya Faridah nakazibwe jjo ssanyu gyereere era nga wetwogerera essaawa yonna emikolo tugibaleetera nga wetwabawako emabega mu kavidiyo kaffe nga kigambibwa ye Brinoke yayagala okuproposinga ewa Faridah nakazibwe nga ayita mu muwala waabwe Braida era wetwogerera essaawa zino ye Braida kirabika ye agenda kubanga afuna maama we omupya. Era emikolo gy'abano ababiri tujja kuba tugikutuusaako maaso awo we ginaaba nga tegituuse. Ate ebyo nga tubitadde ebbali ye TikToker amanyikiddwa nga Yash Popy avuddeyo n'ayogera ebituufu ku bulamu bwe era n'agamba oyo yenna eyapositinga nga amubika si bituufu ye akyali mulamu. Era asabye oyo yenna eyapositinga vidiyo eyo eyali etambula nga kiraga nti ye afudde nti si bituufu abayambe agiggyeyo. Nawe kambikuwe obyewulirireko nga ye ono TikToker abyogera wamu n'ebya Calvin Kayanja. Mwebaleko kumira ku Wonder Boy UG, tubaagala nnyo, Omukama abatukuumire. Kantandike bwenti bannange nze ng'omuntu yadde waya zange zakutukakutuka yadde nadwalwali Canada bannange nze Kayima nanyini bwaguka omuvubuka ow'ebbeeyi sitera kulumba muntu atanumbye.
sigenda okuligamba saagala kummanyira gwe buli kiseera bw'obeera awo nti olukujjako interview bw'obanga toyogedde ku kayima interview teggwa saagala kummanyira sikulumbangako nze nalinga sikumanyi okitegeera nga sikumanyi sikulabangako sikuwulizanga nako sikyo oba nali nesemberezaako omuntu akumanyi nedda ozenga ompalampa olwasooka nakuyisaamu eggaali nendowooza nti ofunye ku magezi kumbe nali mpalokera mugamba oyo omuntu ajjudde obuugi era ng'omaze ku nnumba nze omuntu atakumanyi bw'otalabangako abewaka tobamanyi tomanyi ndya tomanyi isula okitegeera naye okuggyako nti bannayuganda likes ne views zaabafuukira ekirala ate zigenda kubaleetera ekizibu eky'amaanyi okitegeera nti gwe bw'otuula ku interview bw'oba toyisizza kayima ata mu bbajjo lyakamwako nti munnange interview teggwa nkusekeredde nnyo weenoonyeza lumbe lunaakutta olwaleero nze nkikugulidde